Mawanga ag'enjawulo abakungu okuva mu mawanga agatali gamu ebikonge wano mu ggwanga bannaddiini ne bannayuganda abalala mu biti eby'enjawulo bakedde kweyiwa ku kisaawe ky'ameefuga Kololo okubeerawo ng'abasaale ng'omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina ky'NRM Yoweri Kaguta Museveni akuba ebirayiro okuddamu okukulembera eggwanga Uganda ekisanja eky'omusanvu. Azikunuukiriza okuwera essaawa 5 ez'enkya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atuuse ku kisaawe Kololo ng'era abadde ayisizzaamu omutwe mu mmotoka okuwuubira ku bantu ababadde bawemberedde ku luguudo olutuuka ku kisaawe Kololo okumwaniriza. Ng'atuuse munda mu kisaawe Pulezidenti Museveni asoose kulambula nnyiriri. Justice of the Republic of Uganda. We also thank Her Excellency the Vice President for managing that part of the program very well. Mu kiseera kino bendera y'eggwanga ewanuddwa ku mulongooti ng'akabonero akabadde kooleka nti mukadde ako yaafeesi wa pulezidenti ebadde efuuse enkalu okutuusa ng'omukulembeze omuggya amaze okulayizibwa. Reverend Sheldon Mwesigwa akiikiridde ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu awamu ne Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje bakuliddemu okusabira omukolo ng'era Mwesigwa wano asabidde mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kata Museveni omukosefu mu kiseera kino. Ng'amateeka bwe galambika ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama azzeemu okukakasa nga Pulezidenti Museveni bwe yamegga banne abalala 7 mu kulonda okw'omukulembeze w'eggwanga okwaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno ng'era akinogaanyiza nti kuno kwagoberera emitendera n'amateeka gonna agalambikiddwa. The President-elect, the one whom out of 8 candidates the people of Uganda preferred. Can you please come to the podium? Bw'ato Byabakama ayise Pulezidenti Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni okuvayo mu kifo wabadde okugenda mu kifo wabadde wategekeddwa okukubira ebirayiro. Mu kuvaayo Museveni abadde awerekeddwako muwala we Natasha Museveni Kalugire. Of Uganda, I hereby present to you Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, the President-elect, he having fulfilled all requirements as directed by the Constitution and the Presidential Elections Act. Saabalamuzi w'eggwanga Dr. Flavian Nzeija yakuliddemu okulayiza Pulezidenti Museveni ng'era ono asoose kulayira okukuuma ssemateeka w'eggwanga n'oluvannyuma n'alayira okukuuma bannansi. Tibuhaburwa Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Ono oluvannyuma atadde emikono ku biwandiiko eby'enjawulo era n'akwasibwa n'ebintu ebimuwa obuyinza okukulembera eggwanga okuli ekitabo kya ssemateeka, bendera y'eggwanga ne bendera ey'enjawulo, engabo, oluyimba lw'eggwanga n'ebirala. The instruments of power of the Republic of Uganda. He has received the Constitution. His Excellency is now receiving the national flag. Those are the instruments of power. Next, His Excellency the President is going to receive the Presidential Standard Flag. His Excellency the President has received the Presidential Standard Flag. Instruments of power. He has received the national anthem, the Uganda national anthem.
coat of arms. And is, last but not least, receiving the public seal. His Excellency the President has received the public seal. So our newly elected President, who has successfully been sworn in and inaugurated, has received all the 6 n'ebendera ey'enjawulo, engabo, oluyimba lw'eggwanga n'ebirala. Bino nga biwedde bendera y'eggwanga ezzeemu okuwanikibwa mu bbanga ng'akabonero akakakasa nti yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga ebadde efuuse enkalu emabegako ebadde ezzeemu omuntu. Bw'atyo Pulezidenti Museveni kaakano abadde omujja azzeemu okulambula ennyiriri z'abakuumaddembe omulundi gwe ogusookedde ddala. We are well received and we now have the President fully in charge as willed by the majority of the people of Uganda on 15th January. Wabaddewo abakuumaddembe okukumba. Wabaddewo n'Amagye okwolesa okutandika n'eggye ery'okuttaka n'ery'omu bbanga. The different arms on display of the Uganda People's Defence Forces indicate our acquired capabilities to engage in joint combined operations. Tukuma edembe mugwanga. Abagaye Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.